Musibya kyo omulungi gwakyekumidde ku Vic Exclusive. Leero sigenda kweyanjula ng'oli gwe mumanyi ow'eddalu. Lunaku lw'abakyala tetuluwa ekitiibwa. Amanya Nakiwule Lauren nga olunaku olwaleero. Ndeese omukyala ow'enjawulo, Nalongo mulamba, kwegamba buli kimu yakitamuzadde, ayina bizinensi, ayina amaka, yazaala dda abaana. Nga ku mulundi guno tugenda kuba twogera kyanjawulo ki ekiri ku lunaku luno. Luno olunaku tulukuza buli ennaku z'omwezi 8 March. Buli mwaka tubeera tulukuza, naye nga sinneeyongerayo mu maaso agenda sooka atweyanjulire amannya ge, then oluvannyuma tweyongereyo mu maaso. Nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusanga. Amannya. Nze Nalongo Kitone nampijja muko omusajja wa New Shape. Mugemuwuliddeko. Nalongo Kitone gwali eyo olunaku lw'abakyala. Abakyala ennaku zino balina ebitone. Mumwewuliriddeko naye nga sinnagenda mu maaso. Video yaffe no sooka ogiweka like, gwe omupya akyatwegasseko olunaku olwaleero, genda osubscribinge, waliwo n'akadde awo, osobola okuba nga video zaffe ze tuteekayo buli lunaku, osobola kuba nga ogifuna. Naye tugenda kuba twogera ebintu ebyenjawulo. Gwe ali eyatulaba, kye twogeddeko osobola okikomentingako n'ogamba kino kiri bwe kiti, kino kiri bwe kiti, kino kikyuseemu kibeere bwe kiti. Kakati olwaleero ngenda kuba njogeramu n'omukyala ono tunyumyemu ebintu ebyenjawulo nga kyenjagala osooka okumubuuza olunaku lunene olwa International Women's Day lutegeeza ki kyajjaali. Nze olunaku luno sirinaako ssanyu kuba baatuwalumu. Okusinziira ku mugaso gw'abakazi mu ggwanga. Kuba tusaana ennaku nga 6. Already waliwo International Women's Day, tuyina Mother's Day. Ezo byennaku 2. Ezo ntono. Kubanga eno ensi eyimiriddewo ku mukazi. Ffe tuzaala abaana. Olaba buli muntu yenna wano teri gwe bagamba nti oyo yayita mu musajja ng'amuzaala. Ontegedde? Buli muntu yenna yayita mu mukazi ng'amukola ki? Ng'amuzaala. Ekitegeeza ku nsi omukazi ye katonda w'okuki? W'oku nsi. Yasalawo nti kanzaale, kaŋŋaane. Katuba tutagenda ku nga 6 oba 5. Nga mu mwaka abantu bajjaganya emirundi nga 5 ku lw'ekintu ekinene kye twafuna mu ggwanga okubeera abaki? Abakyala. Okubeera abakyala kubanga kinene nnyo. Kati okutuwa akanaku kamu nze nkikukulumira. Era sirukuza nnyo. Tokkiriziganya nakyo. Tekikusanyusaamu yadde. Ye omukyala agambye luno olunaku telumusanyusaamu yadde lwansonga luno olunaku lumu. Naye kamubuuzeeko kutunyooma. Ate mbadde mayiru n'olunaku lw'abakyala olubaawo nti gwe omukyala otuula n'okkalira n'okola ebiri omusajja yategeka buli kimu. Ezo mboozi. Era tusigala tukola bye tuteekeddwa okukola ki? Okukola. Okuggyako nkubiriza abakyala ku nnaku z'abakyala bawengayo abasajja kasente. Ate lwaki? Kubanga ze ennaku endala abasajja baba batuwa. Kati ku lunaku lwammwe kitegeeza obuvunaanyizibwa bonna mu bukole ki? Mu bwetikke. Naye eyatuwa luno akirowoozeeko okutwongera endala. Ate mbadde mmanyi nti ku luno olunaku lw'abakyala omusajja yalina okuwa. Ng'akwebaza okuba omukyala. Buli kanaku ani akuwa? Muli abasajja abamu abatawa. Oba wakola loose era oba ojja gigumira. Nga ye ali eyo akaaba agamba nze banne omusajja owange tampa. Ku lunaku lw'abakyala obudde tebuziba? Buziba. Ku lunaku lw'abakyala abantu tebafudde olowooza? Gye bali bafudde. Kati engeri gy'otali nnyo kyanjawulo kikyukamu. Kyova ogumira omuntu oyo gw'ogumikiriza omwaka omulamba mpaka ku kanaku kanakamu ke baba bakola ki? Ke babatuwa. Ke babawa. Oba akuwadde, oba takuwadde. Kubanga yoyo goba wakola ki? Goba wafuna. Nze ndowooza ku lunaku nga luno abantu bandibadde boogera ku biki ebisinza olumya abakyala, biki ebituganya okukulaakulana, biki ebitulemeseza amaka, biki ebiganya omuntu okuva owaali buzibu ki buli mu bwongo, buli mu maaso, ne babinyumyako ne beeyambayamba ng'abaki? Ng'abakyala. Kati nga tetuneyongerayo Nalongo. Omukyala ali eyo akulaba sooka omubuulire ki ekimulemesezza amaka ge. Kuba kati g'oli Nalongo mulamba nkulaba buli kimu kyatuukira. Bingi ebitulemesa amaka, ne buli muntu aba n'ekikoze eki? Ekigaana. Ekinyiiza nze si ekinyiiza omuki? Omulala. Buli muntu alina ekimuwuliza obubi. Naye ku mulundi guno ekisinza okubadibya temuwuliriza. Abakyala tebakyawuliriza. Ekyokubiri mwesiganye emikwano okusinga abantu be musula nabo.
mukwano go nakubira esimu kimanyi bawo mulabi akola bwati amangu ago n'okikkiririzaawo n'omusajja n'omunyigirirawo n'oteebuuzaamu nti mukwano gwo akwagala ennyo lwaki yandigambye ebintu ebikulumu ebiri opposite nze nali manyi mukwano gwo agamba mazima okitegeera kati mwagala nnyo abantu bali abatali mu nnyumba yamu okusinga ono gobeera naye buli luki buli lunaku ekyo no kikyamu kati ate waliwo abasajja ennaku zino mwafunye omuze munyumya ebintu ebitukwatako nga mumenyumiza bakwano bammwe abaki abasajja gwe n'obeera ng'ozunga ne mukwano gwe waka bw'omumpaanira bwe mukolagana ennyo kumbe kye kizibu kyondetere ewaki yaŋŋamba buli muze omubi gwe mukoze ze ndowooza mwandibadde mukyusaamu nga mubeera ne mikwano gyammwe ne mugirimitinga mu maka gammwe kubanga bakwano bammwe abo bantu bazibu nnyo batugamba kasasiro mungi olumu nga omukazi ate n'omugamba bbaawe okusinziira ku nkolagana bbaawe gyamulaga gy'alina n'oli omuki n'abiteeka buteesi ku muki ku mutima n'agamba tayinza muwaayiriza ku mukwano gwamuyinako ku kino kyeyaŋŋambye kye bakola bwe bati nze ndowooza mulekeraawo tunyumyako eri mikwano gyammwe gye mubeera naki gye mubeera nagyo kuba si kyabuvunaanyizibwa era leka nnyumire ggwe omu nneme kunyumira kyalo otambule nga bagamba nti oyo omukazi bbaawe yatugamba bwati tekigasa obwo bubaka bugenda eri basajja leero olunaku lw'abakyala tugenda kwogera buli ekituluma ate nawe tuddayo ewaka mukwano babagambye kano kapya eri abakyala mwenna abatwa gwe oba olaba nga tekikusanyusa genda mu comment section ogambe Lorin kino tekinsanyusa babagambye olunaku lw'abakyala naye gwe omukyala gwalina okukwata owe omusajja kaakati mukwano sooka obulire omukyala ali eyo otobya otya n'obulamu bw'ensi eno okutuuka wootuusa okuba nti buli muntu akulabako akuwa ekitiibwa nze mpise mu bintu bingi nnyo ne mmala mbitandika kati olunaku luno luziba ne lukya naye ekiyinza okumpanguza mukama kuba sinawangula byenjagala naye ngezaako okubaako wembituuka ndi focus ku kintu kyenjagala bwe mba nkyagala mba nkola ki okyagala bwe nkugamba nti ekyo nja kukikola nawe giba myaka 10 jasi beera mugumiikiza mba nja kikola ki mba nja kikola naye abantu abasinga muva nnyo ku choice zammwe ne mutambulira ku z'abalala gundi yaŋŋamba bw'okola kino ofuna ssente ekibuuzo kiri nti gwe wali oyagala kukola ki mu bulamu bwo kituufu ekyo omuntu yenna ekintu kyayagala akibaako omukwano mungi era akiwa obudde buki bungi kino kye bakugambye obugambi okikola lwakuba olowooza mbu ojja kifunamu ki ssente kati muva nnyo ku bintu bye mwali mwagala nga mu abantu ne muwaalirira abalala bye bakoze kuba olaba alina kyakikoze eki kyakifunyemu kuyinza obutabeera mu kisago ekyogamba nze nsobola okulaba nti waggulawo bizinesi naye nenga akankole nga Nalongo ngulewo bizinesi yange ey'engoye naye ng'ate gwe toyagala kutunda ki ngoye naye olw'okuba olabye nze bagamba Nalongo engoye azifunyemu ssente noyagala naawe otunde enki abakyala mubakubiriza mukole nnyo ekintu ky'owira nti ku mutima gwo kyokola ki kyoyagala ekintu kyonna kyonna ky'oyagala bakiwa obudde ate bakifiiririra bakirwanirira kituufu ekyo naye mmwe mukola bintu by'abantu baki balala by'abantu balala emu ku binfuula ow'enjawulo nze ndi mukazi naye ate ninga musajja nze siri nnyo mu bintu by'abakazi ebyo byakwemoolamoola mu budde bw'okukola alina okunoonya ssente yeekubye make-up gundi 8 leeya 8 ate akasana ke kanje ennaku zino banne bali mu kunoonya ssente ataddeko enjala mpanvu zikoma eri alinga namagalo tomanyi oba anaaba atya n'atukula kati waliwo ebintu bingi abakazi yemuwa obudde nga tebibongerako kituufu ekyo n'omusanga nga yeekolako okukamala naye nga talina yadde miliyoni ku akawunti ye anti bagamba obulungi kwefaako aba ayagala obulungi kwefaako naye munnaye Uganda yakyuka omuntu anaabanga mulungi okusinziira ku ntegeera ye kyova olabamu abakazi abalungi ennyo ababwewaanisa muli batunzi nnyo mu bimansulo muli batunzi nnyo mu kuweereza bbiya kubanga feesi ye ekweyimira ne bakuwa omuki omulimu naye tunuulira mujjamu ng'akutulaba abakazi abali mu mmotoka bonna babi abasinga obungi lwa nsonga babi mu feesi naye basimaati mu bwongo kituufu ekyo kitegedde bali simaati mu ndowooza yaabwe n'amuyina tayagala kumuta kubanga alina byamaanyi byamufunamu naye mmwe muba n'ekirungi kimu feesi kwe kuba make-up leya 8 kuteekako byala mulinga nga bannamulimi kati ng'omuntu akuyina omuyamba kimu kukutunulako abawala abalyeya oba abakambayita abakyala olunaku lw'abakyala bo bagamba nti ennaku zino omusajja agoberera muntu alabikako obulungi tagenda siwuukira mu kkuba atambule omusajja akozesa oyo ayabika obulungi atalina magezi wabula neyeekuumira nnyo oyo atalabika bulungi alina entegeera emugattako kyogamba okulabika obulungi oba tolina magezi bangi abalabika obulungi nga tebalina magezi
nze ntambulako nnyo ennaku ze nayiga okucakala naye ndaba abaana abakola mu mabaala balungi bannange. Kyokka nga mmwe abazze okugunywa muli babi. Oba nze singa tebampasabuza mu baala bandimpadde omulimu sikakasa okusinza ku benalabye abakolayo n'ekitiibwa kya Nalongo tewandi kifonye sikakasa nga nandiweereddwa akalimonzi. Nagendako eyo abaana abazina amazina nga bambadde obukete bali kansanga eyo. Ennaku zino eno omubi nno omubi alungiwa ka make-up kati. Ntunuulira abaana abambadde obukete nga teri anfaanana nenkakasiza ddala nti omusajja nyina okwewaata obulungi kuba bwangoba emirimu gy'endaba gyonna egiriwo. Waligenze ne bakuba ka make-up. Omanyi make-up akyusa omuntu. Sijja kufuna kalimo n'akamuze ndi nakyo. Make-up akyusa omuntu. Oyinza okulaba omuntu mukuba awo ku booda n'ayitawo muwala ayambadde bulungi ka make-up akaviri kyekyo naye muggyeko make-up. Nze ndi mukazi alina ekyo saagala musajja antwale mu swimming pool ngende okuwuga nfulumemu ng'afulumye mulala si gwe yaze naye. Nze bondaba ku makya ne mu ttuntu yenze. Anti omuntu yenna aba wakabi ng'alinamu akase ne waba teyeesiiga bizigo. Gwiranda nnyo obe n'amagezi agakola ki? Agakola ssente ate n'okuzikuuma. Kuba okuzifuna kirala n'okuzikuuma kiki? Mulimu abazikola naye ng'agenda zisaasana. Mukama bw'akuwa amagezi agasobola okukuuma akakadde emyaka 10 nga buli kanaku oba okayina oba osaana kuweebwa kitiibwa. Ne bw'oba teweekubye make-up abasajja bajja kuba bakwagala munnange. Kubanga olina kyokola ki? Kyolina. Naye gwe aneekuba make-up nga tolina ky'olina bagenda kukozesa lukalala kubanga naawe weekubako make-up oyo bakulengere. Weefiirako weesize ekizigo kamanyimize ekyansasezza. Nagenda ne muwala wange mu kyalo twagenda mweru mumyufu mu China. Kakati twamazeeyo ennaku 5 ng'ebizigo bye yabeera birawa? Waka. Bulijjo bwe ngenda mu kyalo ntera okumala olunaku lumu n'enkola ki? Kati kuno namazeeyo mmeka? 5. Kakati nagenza omutunulako nga obuddugavu obumuliko ng'ate avuga Nyanza atayerusangako. Abakyala abeeyalusa batumiddeko nga golyeyo omukizigo. Era lwe nategedde nti omukazi ayerusa asaana okuweebwa ekitiibwa. Kyamaanyi. Kuba ogwo mulimo. Natunuulidde omwana tu. Ne mugamba kiki? Ekizigo wakivuddeko nti anti nakyerabirayo ne mugamba tukinoonye. Okukimagamaga nga tewaliwo bakitunda. Oba yagula kino kyalayisi. Omanyi bino ebizigo by'okweyerusa birimu ebika. Nze nje ndi mukazi mwavu. Saagala kugezesa. Oba kyalayisi oba kya bbeeyi. Oyagala osigale ku nakyo. Kambeere bwe nti nga bwe ndi ni mukazi munaku. Mukono gwange ali atulaba essawa eno ku Vic Exclusive. Abaana abawala mwekola ebintu. Kyokka otunulira ayayanira okweyerusa imagine akola waka. Kyokka gwe alina bizinesi ye tobiriiko. Abakazi bye mwagala mba mu byagala naye mulwane nnyo okutegeera ddi lw'obikola ki? Lw'obikola olina okubaako kyoga nti kantandike kino. Waliwo ekintu nga kigenda kumalira obudde bungi naye ng'ate erina akulaba. Kati waliwo abawala eyawatannaba kufumbirwa. Oweetadde mu kiraasi n'asajja bati okukukwana naye naawe okimanyi oli mu mbeera mbi. Naye ng'oyagala olage nti oli bulungi. Wafuna akasente n'ogula fimani yo giseetinga buli lunaku olina egi gy'otintinga gy'odaayinga. Watekako enjala mpanvu bwe ziti. Wafuna iPhone oba wagikola otya naye yo wagikola ki? Bulungi bwe bwagimuweesa. Yo wagifuna. Naye buli kanaku omuntu akulaba alowooza olina bw'okola ki? Bw'oli. Neyandikukwanye ku level yo embingo oba kuggyako kino kiwiigi n'ebyala. Eyandikukwanye akulabirire akutya. Agamba mwala alabika wa bbeeyi ono. Naye nga naawe okimanyi n'ekikomanda eka tewakikoze eki? Tewakiridde. Bannaye abakyala mbakubiriza beera ggwe. Omuntu akwagala agenda kujja muggwe nga bw'okola ki? Bw'oli. Teweepimpinga nnyo bintu bingi kwemalako mirembe. Ojja kufiirwa omusajja yandikujje mu mbeera embi mw'oli. Naye otambulira mu bulamu obutali buki? Obutali bubwo. Ennaku zino abakyala twambala ne kabina. Manyi bulungi kwefaako. Nze sibalinaako buzibu. Omukazi oba ayambadde akabina ke kasa tekamumenya. Ate akabina ka bbeeyi. Muleke ayambale akabina kanyume. Nze simulinaako buki? Alhamdulillah nze Mukama yakampasi kaguzi. Kati gwe alina okukagula obuguzi sikulinaako buki? Buzibu. Sikulinaako buzibu. Wabula kikyengezako otegeeza nti kola ekintu ekitaakwawukanyeeko nnyo bantu ate be weetaaga kukuyamba. Oli eyo onoonya mulimu ozze okusaba omulimu wenna weepimpinze olinga ali obulungi omuntu agambe ona naasobola okukola ngalo. Otaddeko wiigi yo make-up kyekyo akabina otaddeko enjala. Omuntu agamba ono anaasobola okukola ono tajja kusobola. Owo nze nga tebakuwadde mulimu naye nga tolabika bubi.
nengo omuntu akutunulidde nga olabika radio tejesobola kola mu kifo kye kituufu ekyo okitegeera bannaye mwe presenting nga temukankanya nnyo nga kubanga nammwe mukimanyi nti temwetaaga kutiibwa abamu ojagenda osaba omulimu mu dduuka ng'ate balaba gwosaana kukola mu banka okitegeera kale ebigambo byebakazi bye bagamba mbana bingi naye leero ku womenize sijja bafiirako nnyo kakati abakyala abali eyo bakazi bannange makeup babagambye mumuleke mumwesonyiwe naye abamu beekuba mungi tolina mulimo gw'okola naye nga otaddeko layers 10 nekiyitirira okwo kuyiga tuli mu kuyiga lunaku lw'abakyala bakuyita ogende onoonye omulimu mbunjeekolako weekozeeko emyaka gyonna egy'obulamu tekukujje mu mbeera mbi era okyakwesibyeko bannange mukyala munange sigala ku nakyo twaze bbaka kasatu lunaku lw'abakyala naffe kennyini abali wano tuli ku nakyo teri alina njala teri alina makeup tetukuganye okulabika bulungi naye engeri gye weepresentingamu eri abantu mwoli n'ekifo kyoli kakati Nalongo wanje tulina emitimbagano egy'enjawulo social media zajja TikTok abawala twagala nnyo tetubeera okwo ne twolesa ebitone abamu tweraze tuli bwereere kwegamba ne kiyitirira bubaka kibowa omuwala yenna ali eyo eyandiyagadde okufuuka maama mu biseera ebijja mu maaso naye ng'olwedde baamulabalaba dda kwegamba yenna yeeweebudde weebweruuzi manyi buli muntu alina gye yakulira kati buli muzadde andaba olwaleero nkujjukiza nti obwasingo mothers bweyongedde naye obwasingo mothers mu kweyongera n'abaana beeyongedde okwonooneka kubanga buli waali omukazi aliwo waliwo ali bize wano babambi omusajja nga mubi nange nzikiza waliwo abasajja ababi akulugunyiza okwoye olaba ayagala kutta naye wano bano omwana olina okukeera mu katale buli kanaku n'obudde obulaba omwana wo byakola tobulina naye ate neewaabwe toyagala muwaayo naye naawe n'obudde omwana tobukola ki kati omwana naakula ng'akuze n'abantu b'amizigo bali awo ono n'omuzeegwe n'oli n'omuzeegwe talina nsonga ki teyeyambwira ku social media kubanga teyafunako obudde bwa muzadde yenna kula ng'amugamba nti kino kyokola kiki abakyala this time around tuli bize nnyo obudde bw'abaana tetubukola ki tetubulina naye abakyala mbajjukiza nti gyokoma okubula obudde bw'abaana bo ensi n'ebakuzanga bweyagala bagenda kukaabya amaziga mu kuba omwana yenna eyakuzibwa ng'akimanyi nti omukazi alina okwerizaavingirawo akatiibwa talina nsonga kyeyambula ku social media ono yakuzibwa ensi eri balaba firimu za bwereere eno balaba za bulu movie eno balaba za kuba bikonde kati mwejo emize emingi alondamu gumu gwayolesa eno ku social media gye mukola ki gye muli kale n'omuntu no yennaku nekwata kubanga abantu bangi abawala olwaleero byemukola nga bigenda ku affectinga ng'okedde ku makya ofunye omusajja akuwasizza naye nga balina vidiyo zo nga wali ozina ekimansulo anti ennaku zino ffe ng'abawala abato abali mu myaka egyo egy'ekivubuka tuba tulabanga mmwe abantu abakulu oyambadde biwanvu bikomeri tolaze ku mubiri teweekozeeko kwegamba wenna oba tokola ki tonyuma mulimu abaana abamu ng'akula n'omuntu omukulu naye nga omwana ye already obwongo bwe kino kiri ku baana bawala abasinga example twagirabira ku Pretty Nicole alina omukyalo obuvunaanyizibwa Hajjati Kulthum naye oyo omwana engeri kyeyatulaga ku social media maama we n'avaayo n'akaaba amaziga kwegamba bawala bannene boogera mulimu abamuwagira abasajja banoonyeza ennamba byatambula naye kati omwana yenna ow'obuwala ali eyo kuba ensobi tesobola eyinza okuba nga teri ku mukyala oba omuzadde nga omwana ye kennyini alina ekizibu omwana oyo omusalira magezi ki omwana nno bwayonooneka aba ayonoonese omulekera nsi ng'era bwagimulekera mu kusooka n'otamuwa budde omulekera nsi obudde obutuufu butuuka n'aterera yekka eno ensi egunjula ye muzadde asinga eri abantu ekugabana kubanga ekisooka abawala b'ennaku zino mulowooza nti muli bagezi nnyo mwe mulowooza mwe musoose okuvubuka kituufu ekyo muli bagezi nnyo buli kintu mulowooza mukimanyi kati oba alina omwe buuleetera ebizibu oyo omwana akaaba wano bwe busukka bukuleetera ebizibu biki bingi kwabula okola ekintu kyolowooza nti okimanyi ng'okikolera mu nsobi kimala ne kikukosa somewhere kati nze oyo omwana Nikolo saagala mwogerako kuba nenyina bye yakaaba teyalina nsonga lwaki akaaba kubanga yazaala omwana we nga mulungi nnyo n'amutiitiibya nnyo n'amulaga nnyo obulungi bwe
era ebyavaamu bye byensi byeyakola ki byeyalaba naye engeri gye tuzaala emibiri saagala nnyo musalira musango yadde nga tegumuvaako kubanga omwana yenna aliraga embeera zaalimu okusinziira bwe yakuzibwa kitegedde baana bangi tubalina nga balalu nnyo naye ng'alinamu ak'obuntu nga ekyo seetaaga kikola yadde ndi mulalu nnyo ekikoze eki ekisusse naye ku mulembe guno abaana bakopyekopye nnyo ebintu simanyidde okikoomu simanyi biki naye ffe tuli bafirika mubikole ensi egenda kugunjula otuuka ekiseera nga wejjusa okuddako ka alivansi emabega nga tokyasobola lwana nnyo afunye chance okubaako omuntu akubuulirira omuwa amatu atotegeere byakoze eki byayogedde naye oba tobitutte byonna twalako ebibiri nga bikuyamba okukyusa obulamu bwo kati abazadde kano tukayige nti omwana ne woba omwagala nnyo mulimu omuzadde ng'okisussa bane n'otiitiibya omwana wange temumukuba omwana wange temumukola kino mukwano omwana we yanidibbi nkusaba mugunjule so that watuuka mu myaka egyo egy'ekivubuka aleme kweyisanga bano balala bwe bakoze eki bwe beeyisizza n'ekirala abaana abato abavubuka abawala abagenda okufuuka bamaama mulimu ebintu ebimu bye mulina okubatangira mulimu omuzadde omu bwe nanyumyako naye juzi nangamba nze mulimu tv ezimu omwana wange zaatalaba mulimu ezimu zanzikiriza okulaba era nga bwe mpulira buulizi nti gundi ataddeko station bweti kibooka ekaaba abazadde ekyo mukiyige okuva eri mukyala munnammwe okuteekateeka omwana kikulu nnyo okusinga otegekera omwana abasinga balwana kutegekera baana naye nga tebafaayo kuteekateeka baana mukama bakuyamba n'ofuna omukisa ogukuza abaana bo ng'omuteeseteese bulungi asobola okubeera mu nsi eno buli wantu ng'afiitingawo neyeetegekera ye kennyini okitegedde waliwo omuntu nga bwe watuuka ajaawo nga gwe noba tolina kyewamulekera olukubanga lumuzadde alina obusobozi bwalimu naye nga wamuwa ekyobwaga ekisinga okuteekateeka omwana asobola okusavaivinga mwene ensi embi gy'olaba n'afuuka naw'amaanyi naye abasinga mulwana kanzimbira omwana ng'akayumba noba wakafa wiiki emu n'akatonda ettaka nga baliguze kitegedde tweyogeddeyo mu maaso kakati Nalongo mulimu ensangi zino abawala bazadde mangu ate engeri gye luli nti olunaku lw'abakyala njagala onjawulire wakati w'omukyala n'omwana omuwala kubanga social media zaayise buli muntu yeetimba happy women's day to me biki naye nga naye omulabira ddala tali mu kiti kya mukyala kati njagala kubuuza omukyala olina kumala kuzaala oba kyonna bwe kijja ne kigamba nti kyabakyala omuntu yenna alabikira mu kabonero ako kiba kimukakatako yenna aba mukyala kuba olwamu bwe baalwawula olw'abazadde kitegedde luli luba lw'abamaama luno luba lw'abakyala kati uno omwana yenna ow'obuwala oba yenna atya wadde mboddo enyumiririzaamu kubanga naye ategeeza ekyo ate anaafuuka mulenzi nti kitegeeza naye asigala muwala kitegedde buli omu luba lumukwatako okusinzira alujaguze mu ngeri yonna gyakola ki gyayagala kuba tebalina lunaku lwabwe nti happy wawalazide nti banaalinda olwabwe kitegeeza balina kulinda luno lwabwe women's day yes muwulidde abawala abali eyo abamu babadde no batidde okukola ki okulujaguza ng'abamu we babagambako happy women's day awulira n'ensonyi agamba neeze ndi mukyala abasinga balowooza okuba omukyala olina mmala kuzaala nakufumbirwa kati nga tweyongeddeyo mu maaso kano kakulu nkimanyi naawe ali eyo ogenda kuba okaagala njagala osooke kubanga engeri gy'oluli olunaku lw'abakyala bakyala bangi bali mu bufumbo naye nga batulugunyizibwa abasajja naye ng'omukyala agamaziba nenjagala nnyo bba wange mufirako naye ng'omusajja amukuba emiggo omusajja amuttira mu nju omusajja akola obwenzi omusajja ayagala kinene bwe kintu okyogerako ki sikkiriza mu bakazi kubakuba kubanga kibi era omukyala aliyo ng'atulugunyizibwa kisinziira abantu bali abamu nga bebeesibye ku bantu anti mulimu oli agamba nze bange ne bwankuba afiirako njagala omusajja waliwo omuntu ina buli omulaga nti no tolina gyodda weeremererwa oli kizibu oli kuye atuuka esaala n'alaba nga mu butuufu ye nnyoko ye kitaawo ye katonda wowookuki naye weerwana ennyo okweteekako valiyu n'omuntu abe ng'atya okuluuzinga abasinga muwooza nkwagala nga tolina kirala kyamaanyi ky'omugattako omuntu yenna aba nga tatya kufiirwa nga tatya kunyiiza aba tatya kufiirwa
lwana nnyo weetekeko value nga naye agamba omukazi wange ono bwana agenda Nenda omukazi akola bwati naye basinga muli awooza bange mwagala kati mwagala asasula ennyumba lwana nnyo okwetekako value mu bulamu bwo n'omuntu oyo akulina ajja kukuvalya obwinga olwekyo kyokola ki kyoli ati bakyala bannange mukiwulidde toddamu kukaaba abasinga batukaabirira nti bannange nze omusajja yena n'omulengera ng'azimbye ettama bw'ati n'omubuuza ekikusibye mu bufumbo bw'otavaamu kiki abamu nno bakayita kawundo kakubye eddinisa agenda bugenzi tebamwanjula bwe teyakyala wasenga wabula ye ayagala omusajja naye ngenda kuva ano nyingira akazigo k'omusajja n'ensoggemu mbeera eyo naye ye nga tafuddeeyo akati mukwano gwange ali eyo okyali ku Viki exclusive naye nga tetunneyongerayo maaso vidiyo eno sooka ogimpereka like gwe ayagala okubako ky'okommentinga ku lunaku luno olw'abakyala oba ogambe nti nedda bannaye naffe tuli eno naye ekintu kye mwayogeddeko kiri bwe kiti Nalongo wano yagambye bw'ati mukwano gendawo mu comment section osindike message yo egenda kuba etutuukako obutereevu era tugenda kuba tukuddamu okusinziira ku ekyo ky'obeera obuuzizza oba ky'oyagala okwanukula era ne Nalongo nabo mwagala tujja kuba tumukutuusaako ayongere okuba nga akuttaanyiza ensonga ez'enjawulo ezikwatagana ku bakyala njagala nnyongere okubaagaliza olunaku lw'abakyala olulungi nze ngenda sigala ndubaagaliza paka olunaku olunakolaki we lunaggwako kakati Nalongo agenda kubaako obubaka obw'enjawulo bwawa abakyala abali eyo abatulaba essaawa eno abakyala abatulaba wonna we mutulabira mbasaba essimu zammwe muzeeyambise ng'amaduuka gammwe agatandikirwako essimu eyo esobola okukolera bizinensi ng'oli waka mulekerawo okwonna data n'obudde nga muli mu kwemoolaamoola oli ku ssimu ozinaazina ki osobola okubaako ky'okolera ku ssimu yo ng'oli waka era abantu ne bakubira essimu ne bakikola ki ne bakigula bawanze kubayagana ogenda okukola ewalala nosobola otabaako kyotandika ewaka era nekibaako kyekikuyamba mu biseera ebikola ki mu biseera mbadde nsaba oyongera okubannyonnyola mu kuba abamu tebategedde essimu kugyeyambisa nga kaduuka essimu eyo bw'ogula data tiktok ke katale akajja nga kali open buli muntu okuteekako kyatunda abantu bapositinga naye oba olina abakufollowinga 5 era kakunaabaako omwasimu ekyotunda ajja kukubira essimu akikole ki akigule naye essimu mwe muzikozesa kuzinirako mazina kukolerako bintu bitabagattako naye nga ate mubikozesa mumala kusaako data naye nga gwe tolina kintu kimu kyosuubira kujja muki mu ssimu eyo mwosiga data buli lunaku ekirala abakyala abandaba nga muli mu bufumbo bakubiriza okusiga emirembe mukungula emirembe mwewale nnyo ebintu ebibamalako eddembe tetulina bulamu bwa sipeeya bannange naye mmwe mwekyawa mwagala basajja omusajja wange tagenda banaye wakati agenda kola atya oba kati kandabe yakoze bwati sooka ogambe nti banaye Nalongo ngenda kukola ntya leero ndye kakoko oba ndye kanyama awo n'omwami otegeye naye anaalya kanyama mulekerawo oggayo ekintu kye mutayina temweyagala ate mugamba mwagala abantu abaki mwagala abantu abalala haawo oyagala ti omuntu nga naawe teweeyagala musajja nakunyiza kano n'ogamba njagala kwetta mukwano ogenda kwetta awasene ku baganda bo awasene kugibadde mikwano gyo asigale nga talina kyafiiriddwa kuba omuntu ateyagala alowooza n'okufa kuba omusajja akunyiizizza tayita jjagana kusigala nga yeyagala ng'akola ebimukola ki ebimusanyusa mbakubiriza nti obulamu bwo bubwo lowooza nnyo ku ggwe nga tonalowooza ku mwana gw'ozadde yadde bbaawo bw'omala okwerowoozaako n'okweyagaliza ebirungi ugambe naye kati omwana ng'ono bannaamukolera ntya kino kubanga naawe oli buki oli bulungi omuntu omusanyufu yagaba essanyu abalala mugaba fuga bbi oli ku musajja omufuukidde ekizibu agenda mu kigo oyagala ogende naye era we mugendako mu bbaala n'agenda okufuka oyagala oyingire munda oli mu kwemalako wekka emirembe gwe kennyini oli mu kwetulugunya olumagira ng'ogamba obufumbo buki obufumbo bubi bulina okubeera obi lwa nsonga wagenda kwebonyaabonyezaayo teweeriiko oli ku bewakola ki bewasangayo abakazi mwewe emirembe kyekintu kyenyinza obbagamba aye nammwe mugigabe abantu abamu abalina abasajja ewaka nga beetaaga okuyambako ng'olina akasente muyambe ku basajja abo mubasitule kubanga ye bbaawo ayinza okuba bwe yali obulungi naye yakuwanga naawe musitule naye mukozesa sente mu nnyumba abaana tebasoma gwolowooza mbu omusajja yanaalumwa munnange gwe ogenda okulumwa ng'ozadde ebyana ebifuusa ebirerya ku kyalo nga tebirina kye bikola
Oba olinayo akasente kajjeeyo mukakozese kuba bali abaana baki bannanga abaana si ba musajja abaana ba musajja ng'alina kyali mu ggwanga ekyamakulu bw'anaafuuka ekireri bagamba banne omukazi yazaala ebyana ebitategeerekeka kyokka baabo abaana bo bazenyumirizeemu mpaka kitabe wanaabakwatirako okusinzira busobozi bwe bwakola ki bw'alina. Kaakati Nalongo waliwo ekintu kye nnawulirako poliisi egamba nti ensangi zino obutabanguko bungi mu maka bungi nnyo ddala gusubidde ki ekiviirako ekyo abantu bafumbirwa abantu nga tebabaagala nga bali mu laavu ne bye balina osobola okufumbira omuntu nga tomwagala osobola okufumbira omuntu okuba akola ku tv kyekimukwagaza nga just goyagala mulimu ngoganze ebbanga akola ku tv nga ensonga ki wamukola ki wamufumbirwa abalala bafumbirwa abantu kubanga baagala okulumya ababeetoolodde kyagamba nze nsobola okujja neŋŋamba nti jowero yebba wange olwokuba njagala kulumya osobola okufumbirwa jowero kuba oyagala okulaga bano abawala banno nti ze nyina omuki omusajja yampasizza naye nga naawe tuwagenze lwakuba oyagala kukola ki noyagala kulaga bano nti ffe n'okutuwasa batukola ki batuwasanga abalala balina abantu nga omuzigo gwali gumulemeredde nagamba kanfumbirwa nandi obubi otegedde yekanga azaaliddeyo abaki abaana abalala bali mu bufumbo nga baagala nnyo ababawa ebigambo ebiri opposite ku bantu be babeera nabo nga kyekimukyayiza omusajja gwakola ki akkiriza mu bantu abali ebweru kale simanyi bwe naakolanga misomo okusomesa abantu abo naye abantu boneeyagala ggwe nojjukira nti omusajja wange namufumbirwa nga sirina kakwakulizo ke mufumbiriddwako ojja musonyiwanga ebitundu 99 ku kiki naye abantu lwaki balemera osonyiwa abantu abo tebali nabo mulaavu baali mulaavu na bintu by'abantu abo kati kyogamba nsobola okugenda neŋŋamba nina ewange n'omusajja ayina ewuwe neŋŋamba ono omusajja nkoze ntya okubeera naye kati neŋŋamba naye ayina ebintu bingi okusinga ki ebyange neŋŋaya nemufumbirwa nga simwagala yes balamufumbirwa basajja lwa mmotoka n'ogamba nze nkoyo otambuza ebigere banaavuganko mu kamotoka abakazi mwasusa okufumbirwa ebintu naye bannange leero ekigenda mu Uganda sinnakitegeera nange kati we bituuse jowero ngenda kwesibako olw'omulimu guno gwe tuyina sobole okubeera nga tukitambuza mpola mpola kakati Nalongo abasajja tekijja kukola abasajja bagamba nti abakyala balina omwenkanonkano gwe baleese ekyo kyogerako ki omwenkanonkano kyeki sikitegedde omwenkanonkano ti ennaku zino omukyala kati ekiriwo omukyala sisobola kudda eno bbali nendaba mukyala munnange nga bamutulugunya ekiwulira ne sitakola ki ne sitamuyamba era abakyala bangi bavuddeyo ku mikutu gyabwe era ng'olaba bannaye gundi addukidde gundi noona ayambyeko ono basobodde okuba nga babakola bwe bati ate abasajja bakomplaininga nnyo nti abamu bagamba oli ayingiridde amaka gange osubidde ekyo omuntu akyogerako osobola kyogerako waliwo abakazi olumuli mwagala okweyisanga abasajja tekijja kukola bakyata toyagala kuwuliriza oli mugezi nnyo ofuuse ekizibu mu maka naye omwenkanonkano gwatuyamba kwambala mpala empanvu naye tegwatufuula basajja omukyala anaafuna emirembe yo yagenda okwesiruwaza alaga ono gwabeera naye nti nze kyokoba kyenkoba kyogamba kyeŋŋamba omuntu ajja kutuuka alabe nga mubutuufu takulinako mutawaana alaba oli musiruwa oliawo kyayagala kyaggamba ate towakanya otegedde togamba omusajja bwayogera tolina muwakanya ate baagala nnyo bawakanya balina kubanga be bagezi abasembayo nze mbadde mmanyi bw'aba ensobi gy'akoze ojja gwe mulage nti taata kino kyandibadde bwekiti naye bw'obanga kino kyoyagala kye tuba tukola bw'anaabayo yekka nga yeerowooza asobola okujjukira kye wamugambye bw'anaaba tayagala muleke akole kyakola ki kyakola kubanga abantu abasinga buli muntu alina endowooza ye bw'alabamu ebiki ebintu naye ate mu maka si gwe weewasa ono yeyakola ki yeyakuwasa abakazi tuyiga okukola ebintu ebyaffe era munnaye omuwasa n'atuuka nga yakuwasizza ate nga gwe yasambuli kimu
n'atuuka n'agamba ekyo sikyagala ate yana ekibanga bw'agambye kubanga teri mukazi afuka ng'ayimiridde. Nina famire gye nalaba omukazi ye yawasa omusajja naye omusajja nalinga kalogo natuuka ekiseera ne ŋŋamba oba baamuloga. Baba tebamuloga. Oba omukazi kiva ku mukazi nti alina ssente nnyingi nnyo. No, waliwo omusajja nga naye ensi agigezezzaako emulemye. Kati ng'alinga mukazi yalemererwa obufumbe wasooka. Nga n'ayambibwa n'afuna omulala amuwaasa. Ng'agamba lekooti. N'ekyo nakyo kwe kiva. Muntu kubanga teyeesobola ye kennyini nga yeeremererwa. Ekyo kyekiva mu kubiriza abantu okuba abakozi. Kati omulenzi yenna bwe yeeremererwa bajja mukozesa by'atayagala kukola ng'akalogoyi lwa nsonga agamba sina zipangisa nnyumba. Bwenna ava wano n'alya ki? Okitegeera kati omuntu yenna buli lwe weeremererwa ebyo ebizibu ebyo bikutuukako. Tosula enjala, oyagala obereke walungi, oyagala ogendeko mu bifo eby'ebbeeyi, bagamba buli kimu kyonna kyonna ne kikusobera. Naye omuntu yenna ng'alina akalimu kakasobola omubeezaawo ne waba asiika capati. Aba ne kyatayagala n'agamba ekyo sijja kisobola. Naye kati abasinga beevaako. Kitegedde? Byebyo nno. Banne bakyala bannange, lunaku lw'abakyala twazze babuulirira, twazze kubabawabula, twazze bagamba ebyo bye muyina okukola so that mukuuma obufumbo bamwe nammwe abatali bafumbo mweyisizza mutya. Abakyala bangi banobye balese abaana baabwe, baana ba buwala, abaana batagala butagazi ku streets, abakyala bali eyo nabo babivaako. Mulimu n'abakyala abakulu nga bo bakola mu bbaala n'osanga omukyala omukulu sayizi ya maama jjajja naye ng'ali mu bbaala yeesaza akantu. Bane mukyala munnange yiga okwewa ekitiibwa, beera presentable eri abantu nga bye bakubuulidde. N'abawala abali eyo temwefiiraako oba neekwekuba make-up sibaale ya 10 wenna weefiiriddeko otuuyanye ensi ejja kugabana. Bakyala bannange makubiriza mubeere abakozi, mwagale okukola, mwagale obukyala bwammwe, mwewe ekitiibwa temweweebuula, mwambale ebintu bibaweesa ekitiibwa bannange. Tetugaana emirembe jajja obugoye kwebuli ne bannaye weewadde otya ekitiibwa. Babagambye dda ojja kwekuba make-up, weeteekeko wiigi, weeteekeko enjala zikoma eri osabe omulimu gukuleme okomekerere ng'oli mu maka ga musajja akuttireyo. Naye nga njagala okubaagaliza olunaku lw'abakyala olulungi, olusufu, olw'essanyu, olw'emirembe. Abakyala mbakubiriza muyingire ensiko. Mudde ku bintu by'obuwangwa bwammwe bye mwasangawo. Buli kintu kye muddibya nga mwakisangawo manya gwakidibiza kina kye kikutoolako. Naye tokola ki? Tomanyi. Bawo bw'anaasanga eyakikola. N'ogamba kati oyo omukazi ansinga ki? Ajja kubaako ne kyakusinga yayingira ensiko gwe yakola ki? Bangi no bakyogedde kati oyo omukazi ansinga ki? Abakazi mujje tuyingire ensiko. Akasente si kanjaja tali wali abalinze bayingiza nki? Nsiko. Nammwe mutuukaneko ng'abakazi abajjudde. Mukazi atayingidde ensiko bannaye sipiidi kwennyonyogerera nga nnene nnyo. Tajja kumalako na maka. Bannaye. Muba mubeerawo mutya oba mukikola mutya? Omusajja ayinza omulekaawo. Ab'emirembe guno tebabimanyi. Oba kikola batya abantu abo? Kati kye tujja okukola tujja bawayo omukisa gumu nga tubaleetedde omusomo gw'abakyala. Omukyala ki ky'olina okukola? Omukyala ajjudde alina kufaanana atya? Abakazi bali mu bufumbo tebalina yadde enkumbi mu kisenge. Kati bbawo bw'anatandika okumangamanga onaamunywereza ku ki? Muguule enkumbi muziteeke mu kisenge. Ajja kuba amangamanga emangamanga 2 okwate enkumbi yo gizingemu bwoti bweku. Omusibira awo sirike. Abasinga tebakitegedde. Naye mwe muli mu maka ng'omusajja tomuyinako yadde obuyinza n'akatono olumaliriza n'agenda mu kiyigo n'anaaba. Kale bali mu kutwalako gw'oli musibirawo amazima. Nga n'enkumbi obukumbi togirina ng'omukazi mu kisenge. Ajjako abamazigo bafuneyo omulala. Leero kambeerekereze kubanga n'otulo tunnuma. Akati gwe ayagala okumanya ebisiigako awo nagebe genda mu comment section. Nalongo yetumuyina woonaaba omwagalidde tujja kumuzza ayongere okubaako by'abasomesa eby'enjawulo. Ebyo tetubituuseemu lwa nsonga leero tubadde twogera ku ki bakyala kye balina kukola, kye bateekeddwa kukola, kye batalina kukola. Y'ensonga enkulu ebadde tulese wano olunaku lwa naye nga mukwano sinnakusiibula
video jimpereka like esobole okutambula ne banna abalala abatannaba kugiraba basobole okubeera nga ebatuukako basobole okuyiga mu ebyo bye twogedde olunaku olwaleero. Naye nga mwe mulowooza we mba basibulidde wanino sikoze bubi kambaagaliza olunaku olulungi olw'essanyu olw'emirembe tovanga okwo ku Vic Exclusive weeraba.